joje erichira kuli abalala kuli ebine ebirala nabwe kityo beera ko tubawe live update ani afunye kadi ya National Unity Platform ani atafunye ebibadde byakafulumizibwawo bye bya Central Region nga tutandise ne districts nga ne district eya Luweero. District ya Luweero ngeno Museveni gyatwalanga Mekka ye Uganda wadde nga yeerabirwa omubaka agenda okukiikirira abakyala mu lukiiko lw'eggwanga bamuyita Brenda Nabukenya. Omubaka agenda okukiikirira katika mu County North bamuyita Sekabira Dennis akomyewo. Omubaka agenda okukiikirira katika mu County South bamuyita Kirumira Hassan Honorable Kirumira Hassan akomyewo. Bamunaanika County bamuyita Sekitoleko Robert. Teweerabira nti Luweero ina ababaka abakyala abakiise babiri. Kuliko Nakawoya Esther. Kuliko n'omukyala gwe bayita Nakawoya Esther. Tugenze Nakaseke. Nakaseke woman representative no musonyiweko bannange. Luweero akiikirirwa omubaka omukyala omu Brenda Nabukenya. Tugenze mu Nakaseke. Omubaka omukyala ayiseewo okukiikirira National Unity Platform mu lukiiko lwa byonna bamuyita Nakawoya Esther. Nakaseke Central County omukulu Alan Mayanja Honorable akomyewo. Nakaseke North County Kayanja Geoffrey. Nakaseke South County Honorable Rutamaguzi Semakula. Tugenze Nakasongola. Nakasongola agenda okukwatira okubeera omubaka omukyala akiikirira district ya Nakasongola bamuyita Mahoro Sharon Emily. Nakasongola afunye kadi yammwe okubakwatira bendera ng'omubaka omukyala oba omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga bamuyita Amahoro Sharon Emily. Budiebo County teweerabira mu Nakasongola mu district ya Nakasongola bamuyita Kiza Adriani. Nakasongola County bamuyita Cheyune Ivani. Nziramu abe Nakasongola woman representative wamwe bamuyita Mahoro Sharon Emily. Abe Budiebo County agenda okubakwatira bendera bamuyita Kiza Adrian ye mubaka wamwe gwe mugenda okutiikinga temwerabira nti bana bamaze okusengejjebwa be babawandiddwako edduso ekibiina kya National Unity Platform nga buli w'omusanze tiikinga butiikinzi buli w'osanga umbrella. Nakasongola County Cheyune Ivan mumanyi musajja waffe Cheyune Ivan Wazunguli. Musajja waffe Cheyune Ivan Wazunguli amaze okufuna kadi. Tugenze mu district y'Essembabule. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu parliament abantu b'Essembabule Nina Kankunda, Nina Rose Nalugoti waffe mwannyina wa Haitawa mulengera wala. Abantu b'Essembabule oyo mukyala ategeera ebizibu byammwe kubanga agenda kusobola okubirabira ewala ate nga abiwangaddemu ate nga ku ground abaddeko ebibaluma abimanyidde ddala bulungi omwana mmwe mumulabiranga ddala Nina Rose abantu b'Essembabule ng'omubaka wammwe omukyala. Nina Kankunda wonna w'omusanga ng'aliko akabonero ka umbrella tiikinga. Mawogola North Country omubaka wammwe bamuyita Namugaggoleti. Honorable Namugaggoleti mubadde mulaba yeegulidde erinnya naddala okukwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okuzirambika mu ngeri y'ekikazi kikulu wadde nga mukazi naye mukazi gwe oli musajja era kadi eya National Unity Platform obadde ogigwana. Abantu b'e Mawogola West County mugenda kukiikirirwa omubaka Mawanda Muhammad. Abantu b'e Mawogola West County Mawanda Muhammad ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Abantu b'e Mawogola North Sematabi Idi ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Abantu b'e Miyaga County Tumusiime Isaac ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Njiddamu listi y'Essembabule omulundi gumu omanyi omubaka gw'ogenda okutiikinga ku ky'omubaka omukyala tiikinga omukyala gwe bayita Nina Kankunda abangi gwe mumanyi nga Nina Rose mwannyina wa Haita omukyala omuwanvu alengerera ewala. Mawogola County South londa Namugaggoleti. Mawogola West County londa Mawanda Muhammad. Mawogola North londa Semata Idi. Lwemiyaga County londa Tumusiime.
Isaac tugenze mu district y'Erwengo. Mu district y'Erwengo omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namuyanja Christine. Mu district y'Erwengo omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namuyanja Christine. Omubaka agenda okukiikirira Bukoto County West bamuyita Kamusime Smith. Omubaka agenda okukiikirira Bukoto County Midwest bamuyita Nabalama Asmati. Omubaka agenda okukiikirira Bukoto County South bamuyita Hakim Saula. Tuzzeeyo mu district y'Erwengo okubategeeza baani be mugenda okutiikinga ku ballot paper mu kulonda kwa bonna abagenda okubakiikirira abagenda okusalawo future yammwe emyaka 5 era abeeteefuteefu okwetaba mu protestive vote nga bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga batuuza omukulembeze His Excellency Bobi Wine mu ntebe n'okulaba nga bannayuganda bonna banunuka abantu b'Erwengo nziramu okubategeeza abantu be mugenda okutiikinga nga bajjiddeko ambulere yeewangulidde kkaadi ya National Unity Platform okukiikirira abakyala b'Erwengo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Namuyanja Christine. Bukoto County West bamuyita Kamusime Smith. Bukoto County Midwest bamuyita Nabalamba Asmati. Bukoto County South bamuyita Hakim Kiza. Mubateekeko eri honorable kubanga ndabira ddala nga bano batuuse dda mu parliament oba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga luyite ssetteeserezo mu lufuutefuute. Tugenze mu district ey'Ekyotera. Mu district y'Ekyotera omubaka omukyala agenda okubakiikirira ku kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Omuzirankima Nantongo Fortunate Rose. Muzzukulu wa Mugema Nantongo Fortunate Rose ye mubaka agenda okukiikirira abakyala ab'Ekyotera district. Kakuuto olowoozaani olweza lwe Kakuuto Kojja Geoffrey Lutaya. Teri dogo eri Isirayiri bikula Bible teri dogo jali jawo bukafiri. Honorable Lutaya Geoffrey yagenda okuddayo ng'omubaka akiikirira abantu b'e Kakuuto ate Kyotera County egenda kukiikirirwa Lukwago John Paul Mpalanyi. Kyotera County egenda kukiikirirwa Lukwago John Paul Mpalanyi. Nziramu abantu b'Ekyotera amaaso gammwe galina okutunula ne peeni zammwe we zirina okutiikinga akabonero kaffe akambulera we kagenda okubeera. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'Ekyotera mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Nantongo Fortunate Rose. Abantu b'e Kakuuto owammwe ennyini yakomyewo gwe mutegeerera ddala obulungi Honorable Geoffrey Lutaya abatuuze b'e Kakuuto bagambye tatukoze bubi yadde n'akamu atukoze bulungi ebitagambika mumwongere kkaadi akomewo era atukiikirire. Abantu b'Ekyotera County Lukwago John Paul Mpalanyi yagenda okubakiikirira. Kyotera waliwo abazirankima babiri abafunye kkaadi eza National Unity Platform. Tugenze mu Kalungu district. Sharing a video tambuza video lwaki obeera Nakyeema yakyogamba oyagala kunnyumirwa wekka. Kyogamba obubaka buno oyagala butegeera wekka. Waliwo baganda baffe abakaluubirirwa okusoma abatatwala budde kutunula ku buli ditero ku buli kiwandiiko nga kibanguyira nnyo obbamenyeramenyeramu kwena ensonga ne balaba ndabo oba ne bawulira mpulire wadde nga tebafunye budde bugisoma. Waliwo bannaffe abali ku mirimu abakola nga tebagenda kufuna budde kuyisa mu lisiti. Bannaffe abawangalira emitala w'amayanja kwe kusalawo nzije njibamenyeemenyere temutegana muleme ne kutegana kuyisaamu mu biwandiiko okujjako nga munaaba mugenze konfaminga byenjogedde oluvannyuma lw'okumaliriza emirimu emingi gye mukola. Tugenze e Kalungu omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Shakira Namiro Zinga. Abantu b'e Kalungu omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Shakira Namiro Zinga. Abantu b'e Kalungu West Sewungu Joseph Gonzaga bagambye nti atukoze bulungi ebitagambika mu mwongere kkaadi akomewo atukiikiriye mu Uganda empya bw'aba atukiikiridde bulungi mu Uganda enkadde. Kitegeeza ne mu Uganda empya ali atukiikirira bulungi. Big up on yourself sir Sewungu Joseph Gonzaga. Kalungu East Kiruruta Yusuf Junior Nkeretanyi, a small boy with a big brain, yewangulidde kkaadi ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Kalungu East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kalungu list yammwe njiddamu omulundi ogusemberayo ddala. Woman representative oba omukyala agenda okukiikirira abakyala b'e Kalungu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Shakira Namiro Zinga yagenda okubakiikirira. Omubaka agenda okubakiikirira ab'e Kalungu East
bamuyita Kiruluta Yusuf Nkerettanyi mumulabiranga ddala abe Kalungu West nga bulijjo Sewungu Joseph Gonzaga mugambye tyakomyewo mubalabiranga ddala mubatiikinga era mukimanye nti future yammwe eri mikono gyammwe akaluluko ye future yo kyogenda okusalawo leero kisalawo obulamu bwo emyaka 5 emirala nabwe kityo obukulembeze bwe tugenda mu Uganda mpya twetaaga nnyo abakulembeze abanaategeera omukulembeze era bemuweereza baba agenda okukola nabo abantu beerakayi woman representative tugenze mu Rakai Kalungu tuvuddeyo omukyala agenda okukiikirira abakyala beerakayi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubega Grace woman representative omukyala agenda okukiikirira abakyala abeerakayi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubega Grace wonna w'omusanga ku ballot paper agenda kubeerako akabonero nti Ambulera tikinga butiikinzi Kochi Kaunti muzzukulu wa Mugema Kiggundu Elia Busango yagenda okubakwatira kaadi oba National Unity Platform gwesiimye avuge emmotoka ye Kalungu avuge emmotoka ye Kochi Kaunti agireete mu parliament Buyamba constituency atuyine Aberi National Unity Platform gwe wanzeeke Dusu nzira yeera kayiba representative bamwe bemwina okulabira ddala mu kulonda kwabo n'okubatwala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga woman representative oba woman MP Nalubega Grace mubaka omukyalo wa Rakai Kochi County Kiggundu Area Busango Buyamba constituency atuyine Aberi yagenda okukiikirira abantu b'e Buyamba nabwe kityo mubalabiranga ddala be bagenda okubeerako akabonero ka Ambulera era omukulembeze n'obukulembeze bwa National Unity Platform obusiimye butambule nabo okuw'okununula eggwanga oba mu lutabaalo luno lwe tugendamu mu kalulu ak'ebyafaayo ke bayita protest vote akatabeerangawo mu byafaayo by'eggwanga tugenze Kalangala mu bizinga woman representative oba omubaka omukyala agenda kubeera Nakimuli Heleni Kalangala woman representative wa agenda kubeera Nakimuli Heleni National Unity Platform gwe wanzeeke Dusu agenda akiikirira abantu b'e Kalangala Bujumba County abakyala b'e Kalangala Bujumba County Semakula Rajab muzzukulu wa Ndugwa omugave Bujumba County tuli mu Kalangala Semakula Rajab ye mubaka agenda okubakiikirira obulungi Kyamuswa County Daudi Nkambo Sennungi yagenda okubakiikirira tuzeeye Kalangala oba tugumize Kalangala okubalaga abantu bemulina okulonda ku lwa National Unity Platform oba ku lw'eggwanga lyammwe nga tugenda mu Uganda empya jjukira nti bano mugenda kuba temulonze bulonzi babaka wabula mugenda kuba mulonze kabineti woman representative Kalangala Nakimuli Heleni Bujumba County Semakula Rajabu Kyamuswa County Daudi Nkambo Sennungi tugenze Masaka tambuza video tugenze Masaka Bukoto County musonyiweko omukyala oba omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Masaka bamuyita Namutaawe Joani omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Masaka bamuyita Namutaawe Joani Bukoto County Central bamuyita Kivumbi Jamiru Bukoto County East bamuyita Kanyike Ronald tuli Masaka omubaka omukyala owa Masaka bamuyita Namutaawe Joani w'omusanga tiikinga omukulembeze yamukusindikidde n'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform Bukoto County Central Kivumbi Jamiru tiikinga Bukoto County East Kanyike Ronald Evans tiikinga Masaka abeba representative bamwe Masaka City tugenze mu Masaka City omubaka omukyala agenda okukiikirira Masaka City mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubowa Rose omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'e Masaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubowa Rose w'omusanga tiikinga Kimanya Kabonera ndowooza mutegeererawo ddala bulungi Kimanya Kabonera abakwatidde bendera ku lw'ekibiina ki National Unity Platform bamuyita Kuteesa Patrick Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javiira wano tukatirizeewo nnyo mu Masaka City simanyi oba mutegeera kyentegeeza awo wano agambye yeeko gwofunye kaadi nze ndi munnamagye ffe bannamagye tetwetaba mu bintu byammwe ebyo bya bufuzi
Fetukubira salute ababeera bafunye kadi oba tubalangirira oba tubategeezaako ku babeera bafunye kadi amawulire ne mugafuna neffe tukkirizibwa mu bintu ebyo sijja kugamba nti nina gwensanyukidde okubanga agifunye oba nina gwensanyuse okubanga tagifunye era sirina lwenyize okubanga waliwo atagifunye ffe tuli bannamagye mu Masaka City omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga kya Masaka City mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku lwa National Unity Platform bamuyita Nalubowa Rose agenda okukiika omubaka agenda okukiikirira Kimanya Kabonera bamuyita Kuteesa Patrick Kimanya Kabonera teweerabira nti weewali enzige eyatulyamu olukwe gye bayita Abedi Wanika omuwageewo nnyo nti Ju Kuteesa Patrick Ju Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javiira yeddira njovu tofudde Lubowa Sebina Javiira nkwagaliza buwanguzi bokka tugenze Bukoma Nsimbi mu district y'e Bukoma Nsimbi omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nannyondo Veronica Namaganda yabaddeyo beeyi ya birime nalyo mulyongereko lirye Bukoma Nsimbi omubaka omukyala agenda okuddamu okubakiikirira bamuyita Nannyondo Veronica Namaganda okusinziira ku byajjiddwa ku ground abantu b'e Bukoma Nsimbi bagambye nti omubaka omukyala ffe tukyayagala Veronica Nannyondo Namaganda Nannyondo Veronica Namaganda mukokwereke ddala tibbeeyi ya birime Bukoma Nsimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga Bukoma Nsimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga National Unity Platform gwe wanzeke dusu okugenda okubeera omubaka akiikirira abantu b'e Bukoma Nsimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga Bukoma Nsimbi South County Kayemba Solo Honorable Kayemba Solo nga bulijjo System Magwan Minaiza Yaga muganda wange kuliko olutabaalo yogayoga olutabaalo nenjagala okutegeezaako nti nebadde primary tolekera okulwana okukyasinza okuba okw'amaanyi gwe tusinga okwetaagamu obuwanguzi obusingira ddala Kayemba Solo Bukoma Nsimbi ababaka be mugenda okulonda ku ballot paper ku lwa National Unity Platform abagenda okujjira Kabonero Ambulero bagiyite manvuuli omubaka omukyala akomyewo Nannyondo Veronica Namaganda muyite bbeeyi ya birime Bukoma Nsimbi North County Sereko Christopher Kayongo Enganga Bukoma Nsimbi South County omubaka mwakomyewo nga bwe mwasabye abakulembeze ba National Unity Platform oba akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform Kayemba Solo akomyewo tugenze Lyantonde omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nalubega Halima Zalwango abantu b'e Lyantonde omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko lwa bonna olw'eggwanga giyite Parliament mu Luzungu mu Luganda giyite Setteeserezo bamuyita Nalubega Halima Kabula County Mugenyi Semanda gwogenda okutiikinga ye mubaka wo National Unity Platform gwemaze okusunsula ku lulwo kubanga gwe wagigamba nti yalina okunkiikirira tugenze mu district ey'e Mubende omubaka omukyala agenda okukiikirira district ey'e Mubende bamuyita Nannyanzi Hope Felicita omubaka omukyala agenda okukiikirira district ey'e Mubende bamuyita Nannyanzi Hope Felicita tambuza video ogambe nti omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Mubende bamuyita Nannyanzi Hope Felicita Mubende Municipal n'abawanuka Sumaya yagenda okubakiikirira National Unity Platform gwe wanzeekeka eddusu kubanga nammwe gwe mwagigambye nti gwe mwetaaga Buweekula County Ndagizimana Stephanie yagenda okubakiikirira abantu b'e Buweekula County Buweekula South County Sempiira Edward yagenda okubakwatira kado yagenda okubeera omubaka wammwe mu Parliament egenda okuddako eya Uganda empya Kasambya County Kyagera Peter ye mubaka gwe mulina okutiikinga nzizeeyo Mubende omulundi gwe mumanya abantu be mulina okutiikinga omubaka omukyala Nannyanzi Hope Felicita Mubende Municipality n'abawanuka Sumaya yagenda okubakiikirira Buweekula County Ndagizimana Stephen yagenda okubakiikirira mu Uganda empyaka Buweekula South County Sempiira Edward ye mubaka mwagenda okubakiikirira mu Uganda empyaka Kasambya County Kyagera Peter yagenda okubeera omubaka mu National Unity Platform gwe wanzeeko kadi omulaba tiikinga abo bebadde b'e Mubende abantu b'e Mubende yeyo list ey'abakulembeze bammwe ebaze okufulumizibwa
tutambudde tugenze ekyakwazi. Tugenze mu district eya Kyankwanzi. Waliwo abuuzizza nti Waluka gaafunye ayagala ebiyika yabaasuna nze nsembula mpola mulemu okumpubwa. Bwentyo bwenkola nno ne munyeenya emitwe ne muntendereza mu banyumye ennyo saate eddoboozi lyange yekkerevuvu nga n'omulema yamanyi amagezi gaasala ng'akola ki ng'abuuka. Tugenze Kyankwanzi. Woman representative oba omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kyankwanzi Comfortable Evelyn National Unity Platform gwe wanzeeko eddusu. Tambuza video. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kyankwanzi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bamuyita Comfortable Evelyn. Yagenda okubakiikirira w'omusanga tiikinga yali kabonero ka Mbuleera. Ntwetwe Kawunte Mande Edward ye mubaka agenda okubakiikirira. Butemba Kawunte Irumba Alex yagenda okubakiikirira. Nzizeeyo buti Kyankwanzi. Abantu b'e Kyankwanzi bano be babaka bammwe abagenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kulonda kwa bonna okubindabinda era w'obasangira tiikinga be bakulembeze bammwe abagenda okubayingiza mu Uganda empyaka. Omubaka omukyala bamuyita Comfortable Evelyn. Ntwetwe Kawunte Mande Edward ye mubaka agenda okubakiikirira. Butemba Kawunte Irumba Alex ye mubaka agenda okubakiikirira. Tuyingidde ekiboga. Tugenze ekiboga. Ekiboga omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Abantu b'ekiboga omubaka wammwe omukyala agenda okubakiikirira aweereddwa kaadi ya National Unity Platform bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Kiboga East Country Musoke Michael Trevos ye mubaka wammwe agenda okubakiikirira abantu b'ekiboga East County Musoke Michael Trevos. Kiboga West County omubaka agenda okubakiikirira amuyita Grace Kakoza Nachanzi. Ladamas. Congratulations Grace Kakoza. Okyagambikako. Okyalumikako. Okyasunikako omusale. Kuva n'olwaleero gwe maama Kiboga erinnya limaze ne litongozebwa kakati gwe maama Kiboga omutuufu. Abantu b'ekiboga nziramu okusoma lisiti yammwe. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira aba district y'ekiboga bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Kiboga East County bamuyita Musoke Michael Trevos. Kiboga West County Grace Kakoza Nachanzi. Maama Kiboga wonna wobasanze tiikinga National Unity Platform ye bakuweereza kubanga gwe wagisaba nti bebe kuweereza. Tugenze mu district ey'Emityana tusembedde. Tugenze mu district ey'Emityana. Mityana omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Mukisa Proskovia. Agambye mbu yeeko ki? Mityana. Gamba ali awo. Gamba akuliranye. Nti Joyce baagala. Byayanga. Gamba munakuliranye. Joyce baagala ntwatwa. Byayanga. Minzani ya mulemo okulinnyako. Kakungunta kamusudde. Abantu b'Emityana bagambye fere tudiringa na bali bankwe era bw'ato Joyce baagala ntwatwa n'awanduukululwa mu kitabo kya National Unity Platform. Oba ng'omubaka agenda okugikwatira kaadi omukyala mu district y'Emityana bw'atyo Mukisa Proskovia muyite ani oyo omukyala yali azannya ebina Uganda Nabbosa Mukisa Proskovia w'omusanga piikinga ng'omubaka w'omukyala ow'Emityana. Busujju County Buchamuzi David Kalwanga abantu be Busujju bagambye yabakomawo atukiikirire. Mityana County North Tomusange Isaac. Mityana County South Kintu Freddy Grace. Mityana Municipality Kaokadda Saabazoganyi omwana weka ow'Embazulu Nantanyigiwa Munoga zake Butebi. Abantu b'Emityana bagambye ekibiina kya National Unity Platform yewaffe oyo gwe tugenda okutiikingira mbakubiriza abantu mwenna ab'Emityana abakulembeze bonna abali kabonero akambulira be bamutiikinga kubanga be bakulembeze betugenda okugenda nabo mu Uganda empyaka be bakulembeze betugenda okutongoza nabo Uganda emaze mu buwambi emyaka 40. Nzira y'Emityana mbaka mu mukyala Mukisa Proskovia
Busunju County Luchamuzi David Karwanga Busujju County Luchamuzi David Karwanga akomyewo abakiikirira abantu be Busujju nga mwasaba. Mityana County North Tomsange Isaac, Mityana County South Kintu Freddy Grace, Mityana Municipality Kaokata Zake Butebi Sabalwami Sabazogani. Ntambulizaako video nawe tombowa. Tugenze Kasanda. Tambuza video tugenze Kasanda mbagambye waliwo ensonga lwaki nsazeewo list enongi batemeremu bannaffe bangi bali bize ku mirimu gyabwe bannaffe bangi bayinza obutafuna budde busoma na bannaffe bangi era abalina obulemu n'okusoma. Yes, abalina obulemu n'okusoma. Waliwo ne bannaffe abatalaba bulungi naye ng'ate basobola okuwulira obulungi. Abantu b'e Kasanda omubaka omukyala agenda okubakiikirira era nga yabadde abakiikirira bamuyita Flavia Kalule Nabagabe. Mwagambye akomewo era ekibiina tekisobodde kutenguwa ddoboozi lyammwe kubanga maanyi g'abantu. Kyemugamba ekibiina kyekigamba eddoboozi lyammwe eddoboozi ly'ekibiina. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kasanda nga bulijjo Flavia Kalule Nabagabe azzeeyo. Bukuya County Mutebi Robert, Bukuya County Mutebi Robert gwe bamutiikinga. Kasanda County North Patrick Nsamba Oshabe ngera bulijjo yabadde abantu b'e Kasanda County North bagambye ffe goba otuddiza gwe twagala. Kasanda County South Kabuye Frank Honorable nga bulijjo. Kasanda County South Kabuye Frank. Tuzeeye Kasanda tugumizeewo nnyo tugambe abantu b'e Kasanda abantu be balina okutiikinga ku lwa kaadi ya National Unity Platform abaka baba bagenda okubakiikirira mu lukiiko lwa Uganda empya. Woman MP Flavia Kalule Nabagabe, Bukuya County Mutebi Robert, Kasanda County North Patrick Nsambo Shabe, Kasanda County South Kabuye Frank. Tugenze Butambala Kala Matendo. Bino binkwatako nnyo. Tugenze Butambala Kala Matendo bino binkwatako nnyo. Butambala Woman MP agenda okutukiikirira yo yabaddeyo Hajati Aisha Kabanda Deputy Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform. Weewaawo nti oluusi wabaawo abajjonkizi, weewaawo nti oluusi wabaawo abakuba, naye National Unity Platform gwewadde kadi yo yabiiri waffe era tiikinga butiikinzi. Honorable Aisha Kabanda abantu b'e Butambala bagambye ye mubaka omukyala abaddamu okutukiikirira. Butambala County nga bulijjo kojja wange Muhammad Muwanga Kivumbi. Abantu b'e Butambala nga bulijjo mubaka wammwe ow'ensonga Muhammad Muwanga Kivumbi mumulabiranga ddala. Gomba tugenze Gomba. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Gomba bamuyita Sentamu Betty. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Gomba bamuyita Sentamu Betty. Gomba East County Saz Godfrey. Gomba West County Lukwago Gonzaga. Tuzeeyo mu Gomba kkatirizaawo nnyo nti omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Gomba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Sentamu Betty era gwe bamutiikinga abantu b'e Gomba mwenna. Agenda okukiikirira Gomba East County Saz Godfrey mbaka wammwe. Abantu ba Gomba West County Lukwago Gonzaga ye mbaka wammwe. Tuyingidde empigi tusembedde. Omubaka omukyala agenda okubakwatira bendera tannamanyibwa. Kyeweerabira nno wano we wabadde omubaka Teddy Namboze Teddy yabadde omubaka omukyalo owa Mpigi District. Awo basoose ne balekawo tannamanyibwa. Mawokota County North Kiyaga Hilary Innocent Dr. Hudaman Mazongoto abantu be Mawokota County North bagambye ffe gwe twagaladdemu atukiikirire nate. Mawokota County South Sejjemba Matini yagenda okubakiikirira nzizeeyo Mpigi District. Woman Representative ekifo ekirimu oba ekibaddemu omubaka gwe bayita Teddy Namboze tekinnalangirirwa. Mawokota County North Kiyaga Hilary Innocent Dr. Hudaman Mazongoto umwongera akalulu. Mawokota County South Sejjemba Matini ye mubaka gwe mulina okulonda abayingize Uganda empya. Tugenze Buvuma. Batugenda mu district ye Buvuma Woman Representative nga bulijjo era yo ye mwabaddeyo bamuyita Mugabe Susan. Buvuma omubaka omukyala bamuyita Mugabe Susan agenda okukiikirira district eyo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district eyo mu lukiiko olukulu
olw'eggwanga. Buvuma Island Kawunte Katamba Firi. Abantu be Buvuma nziramu okubategeeza ababaka abalina okubakiikirira oba bemugenda okutiikinga okubayingiza mu Uganda empya oba bemugenda okulondera mu kulonda okw'ebyafaayo okutujja mu buyinike okutujja mu buwambe bwe tumazeemu emyaka 4 okutuyingiza mu Uganda empya. Abantu be Buvuma omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Mugabi Suzan. Buvuma Island Kawunte omubaka agenda okubakiikirira bamuyita Katamba Fire. Tambuza video gwe. Tuyingidde Kayunga. Batugenda mu district ye Kayunga omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nakwedde Harriet. Abantu be Kayunga omubaka wammwe ow'ensonga omubaka wammwe ow'ensa omwagalwa wammwe omulwanyi wammwe agenda okulwanyisa ekibbattaka agenda okulwanyisa ekiwamba bantu agenda okulwanyisa ekisiba bantu oba abaddewo ng'abirwanyisa actually kuba tugera mu Uganda mpya abaddewo ng'abirwanyisa mu mbeera yonna bamuyita Nakwedde Harriet. Bale Kawunte Tebandeke Charles. Ntenjeru Kawunte North Sali Frederick Kafero. Ntenjeru Kawunte South Msanja Patrick. Kayunga omubaka wa omukyala agenda okubakiikirira gwe mulina okutiikinga bamuyita Nakwedde Harriet. Bale Kawunte omubaka wa bamuyita Tebandeke Charles. Ntenjeru Kawunte North Sali Frederick Kafero ye mbaka wammwe. Ntenjeru Kawunte South Nsanja Patrick ye mbaka wammwe. Tuyingidde ebuyukwe mu basimati mugenyi bamwana soda. Buyukwe omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nabatanzi Farida. Abantu be Lugazi Municipal mugenda kukiikirirwa Serubula Stephanie. Abantu be Buyukwe Kawunte South mugenda kukiikirirwa Kanabi Jimmy. Abantu b'Enjeru Municipality mugenda kukiikirirwa Musanje Moses Lukanga. Buyugwe nzirayo omulundi ogusembayo okusoma listi yammwe. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nabatanzi Farida. Lugazi Municipal Serubanja Stephanie agenda okubakiikirira. Buyugwe County South Kanabi Jime MP wammwe. Njeru Municipal Musanje Moses Lukanga omulangira yagenda okuba omukiise wammwe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka. Tuyingidde Mukono. Omubaka omukyala wa district y'e Mukono kali kuwolan tekinnalangirirwa. Omubaka omukyala wa district y'e Mukono tekinnalangirirwa. Mukono County North Kiwanuka Abdallah Honorable abantu be Mukono County North bagambye nti addemu atukiikirira olaba atukiikiridde bulungi mu Uganda enkadde ate olwe tunaagenda mu Uganda empyaka nga ffe bannannyini gavumenti. Mukono County South Maseruka Robert ye mubaka agenda okubakiikirira. Nakifuma County Kiwanuka Sulaiman yagenda okubakiikirira. Mukono Municipality Honorable Betty Nambozi Bachiriki n'abalwanyi. Nawe sebo ate akwefubiridde abaana badde bakwefubiridde naye era ntero kigamba mwenna ab'ekyawakyawa batera okwekyawakyaawa. Abaana bankoze kira bwe wekyawa kye baba bakwagalamu balage nti gwe wooli baba bakuba nga kye bakwagalamu reactinge mu ngeri ebasanyusa bw'ovaawo oba bawadde results bw'ovuma oba bawadde results gwe nywera osigale ng'okola emirimu gy'eggwanga. Honorable Betty Namboze Bakireke nange njatula mbadde nkwagaliza mbe nga tuli bannamagye ebintu byammwe tetwagabyetabamu naye mbadde nkwagaliza. Era yoga Kampala Woman Representative Ladamansi Shambi mu Malindi nate akumyewo ku ballot paper agabye buyego ki wacho kabira Geoffrey Ruta yafunye card nawe Kampala chokano kamba sese list yeno nange sisose jita munjitamu nammwe nange mbadde njagala nga sibalisa mawolu nga nange ndya mawolu mbadde njagala nze nawe fenna tulyensu. Kampala Honorable Shami mu Malende akomyewo nate ku ballot paper nga mubaka omukyala wa Kampala era nga akamfamingiddwa ku bwamaama Kampala agambye mbuyeko ki. Shami mu Malende afunye kadi ya National Unity Platform okuddamu okubeera omukiise omukyala
owa district ya Kampala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era akonfamingidde okubeera maama Kampala nate emyaka 5 mu Uganda empyaka. Tugenze Kawempe North Jaden Last Boni Honorable Council Nalukola Elias Luyimbazi. Kawempe South muntu wa watu Nyanzi Fred Center mu Gambo otya kansulirenti mbere kutwala Malidadi Sala naffe gye tuli omukama Katonda akyakumye nkuyoza era tukwagaliza obuwanguzi obusembera ddala obwa waggulu n'obwa waggulu ddala okugenda mu Uganda empyaka. Nakawa East Division Deputy Sekamwa Alex Waiswa Mfumbiro gwe mugenda okulonda. Nakawa West Division Joel Bisenyonyi gwe mugenda okulonda. Lubaga North Division Kawale Abubeka abaye Lubaga North Division bamusabyako myewo. Lubaga South Division Nasolo Junior Mukasa Lozias Honorable Mukasa Lozias aweerezzaako naye abantu be Lubaga South oba Lubaga eyo Maserengeta bagambye nti ku mulundi guno twetaaga omubaka Nasolo Junior. Makindye West Division Zahara Luyirika Mala. Awo teweerabira nti weewabadde nnyeeko Deriki Zahara Mala Luyirika watuuziddwa. Makindye East Division Kasirye Nganda Ali abadde meya we Makindye Mulyanyama. Kampala Central Tata Kampala David Lewis Lubongoya era munagamba era abamaji balagubusaati munda mulabeera bwatuusa okwogera ku Lubongoya nawomerera kubonna mpomerera kubanga kati buli ali ku listi wano wa mukago. Kubonna mpomerera kubanga buli ali ku listi wano wa mukago. Wama abantu be Kampala nziramu okubasomera listi y'abakulembeza bagenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ombaka omukyala agenda okubakiikirira yoyo yennyini abaddeyo maama Kampala Shamimu Malenda azzeeko ku bwa maama Kampala. Mbaka agenda okukiikirira abantu be Kawempe North simulala era nga yoyo yennyini aliyo kubanga ffe gwe tumanyi Jaden Last Boni Nalukola Elias Biyimbazi. Kawempe South mugenda kukiikirirwa Nyanzi Fred Center. Nakawa East Division mugenda kukiikirirwa Alex Waiswa Mfumbiro. Nakawa West Division Joel B Senyonyi teweerabiranga ono Yeropu wa mulungi. Lubaga North Division Kawale Abubeka yagenda okuddamu okubakiikirira nga abantu be Lubaga North we basabye. Lubaga South Division bagambye abantu be Lubaga South Division ntulete Nasolo Junior yagenda okutukiikirira. Makindye West Division Zahara Mala Luyirika yagenda okubakiikirira. Makindye East Division Kasirye Nganda Ali Mulyanyama. Kampala Central nga simulala David Lewis Lubongoya era yiku era abayogera ku Lubongoya era ateeka munnyo okulaga nti oba asanyuse nnyo kubonna nsanyuse yazija kibali naye kubonna nsanyuse tukiridde Wakiso anti ntambula nammwe. Woman representative mu district eye Wakiso omukyala ombaka omukyala agenda okukiikirira abantu be Wakiso Betty Ethel Naluyima. Ombaka omukyala abantu be Wakiso gwe mulina okulonda bamuyita Betty Ethel Naluyima. Abantu b'Entebbe municipality Nabatanamuli Joyce ye mbaka agenda okubakiikirira. Busiro County South Namatovu Charles agambye nti Matia Mulumba wa Lukagga gwagenda okujja mu Busiro County ECT teweerabira nti wa Lukagga fena tuli product za Kasozi era nkakasa Godfather wa Festoni Kasozi musanyufu yonna gyali nti ttaala gye yaleka akolezezza yayaka. Nina kasitole ke njagala okubanyumiza katono ku Walukagga oyo. Walukagga yaliroyo banne ba William Kibuka ne bagezaako mmuteekamu ebigambo mu Kampala Music Stars eya Kasozi mwe yafiira n'agaana ye n'agera ku mulimu. Kasozi n'amugamba ogenda kugaggawala nnyo olw'amazima kyokka ate William Kibuka obusente oba akanya kemuleseeko tagenda kubuukawo. Amazima gennyini byali bigambo bya Stone Kasozi twali Masaka eyo. Ndi musanyufu nnyo muganda wange Kongula
Matiya Mulumba Walukagga anti yagamba ye afuga kimu kuba yakyogera okuva mu ntandikwa nti ngenda kubeera ekisanja kimu kuba meya beera ekisanja kimu mu parliament yagituuma Mandela style. Tewali awo akemettereddwa mmeme, awo tewali muntu n'omu akemettereddwa mmeme. Ladamansi musiriikirire katono soke tusabire mukadde waffe, taata waffe, mununuzi waffe, omwagazi waffe Livingstone Kasozi Empagi era Ejjinja. Umula Mirembe Stone Kasozi Nsubbago waliko okulezezza gwaka mukama waffe Nsubbago gye waliko otukolezezzaamu jaka. Tugenze mu Central Region. Tukyali Muwakiso mu nsonyiweko abadde agenze ku page ndala. Busiro County North Semaganda Ronald ye MP Gomino okulonda. Kyaddondo County East Honorable Mwadanku Nyingi abatuuze bagambye nti komawo. Makinde Ssaabagabo Municipality Serukenya David abatuuze bagambye komawo. Nansana Municipality Zambali Bulasio Mukasa. Kira Municipality George Mosesi. Okay, tujiddemu eno listi ye Wakiso. Ombako omukyala agenda okubakiikira bamuyita Betty Ethel Naruyima. Entebbe Municipality bamuyita Nabattana Muli Joyce. Busiro County South bamuyita Matovu Charles. Busiro County East bamuyita Mathias Matiya Mulumba Walukagga dduka ekibabu. Kale nkusanyukiddeko nnyo ggwe ate. Nkusanyukiddeko nnyo ggwe ate. Mukama wange. MP2B Busiro County East Mathias Matiya Mulumba Walukagga Katoliki kutumiddeko nnyo. Busiro County Semaganda Ronald Kyaddondo East Muwadanku Nyingi Makinde Ssaabagabo Municipality Serukenya David Nansana Municipality Zambali Bulasio Mukasa Kira Municipality Honorable George Mosesi netuwunzika nga tugaddewo Central Region. Tubaddiremu olukwakwayo tuyiseeyiseemu. Tekyetaagisa obudde bwennyini bo tewali. Tugenze mu Eastern Region. Mu Eastern Region eno ewasangibwa Busoga, Bugisu, Badama, Abisoloti baba baki kuzabe Bateso. Anyway, tugenze mu Eastern Region oba giyite Eastern Uganda. Tutandikidde mu Amuriya District. Ate muvaako mulo mutegedde nnyo kati olwo biwedde. Amuriya District. Ombako omukyala agenda okubakwatira bendera bamuyita Agulo Florence. Ombako omukyala agenda okukwatira National Unity Platform bendera mu kulonda kwa bonna okujja okutwala mu Uganda empya bamuyita Agulo Florence. Amuriya County bamuyita Aliongo Moses. Olungo County bamuyita Osogu Nelson Njiramu Amuriya. Ombako omukyala agenda okukiikirira Amuriya District mu kulonda kwa bonna ku National Unity Platform okutwala mu Uganda empyaka bamuyita Agulo Florence w'omusanga Tikinga. Amuriya County Aliongo Moses. Olugo County Osogu Nelson. Tugenze Ebudaka ombako omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera bamuyita Shoppy Brenda Isabel. Ombako omukyala agenda okubakwatira bendera bamuyita Shoppy Brenda Isabel mulaba Tikinga abakyala ab'Ebudaka oba abalonzi mwenna ab'Ebudaka. Ombako omukyala agenda okubatwala mu Uganda empya. Budaka County Baya Charles. Budaka County Baya Charles mbaka agenda okubakiikirira. Kiiki County Kiiki walala anoni Kiiki County Nabuchwa Dawson yagenda okubakiikirira.
mu district ye Budaka wetukyali omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform Bendera amaze okukonfamingibwa akakiiko k'ebyokulonda nga kasinziira ku bye kajje ku ground mu Budaka. Omubaka omukyala bamuyita Shopi Brenda Isabel, Budaka County Baya Charles Kiki Nabucha Dawson ye mbaka agenda okubakiikirira. Tugenze mu district Bududa, omubaka omukyala agenda okubakwatira bendera tannamanyibwa. Abantu b'e Bududa, omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olwa bonna mu kulonda okutwala mu Uganda empya tannamanyibwa. Bushigai County Mukuyi Charles yagenda okubakwatira bendera. Luteshege County Masika Robert yagenda okubakwatira bendera. Manjia County Nambeshe John Baptist nga bulijjo bamugambye nti komawo otukiikirire. Nzize ye Bududa omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform Bendera tannamanyibwa. Bushingai County omubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko olwa bonna mu Uganda empya bamuyita Mukuyi Charles. Luteshe County omubaka agenda okubakiikirira mu parliament wa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka bamuyita Masika Robert. Manjia County omubaka agenda okubakiikirira nga yabadde abakiikirira nga gwe mwagambye nti gwe bamutuddiza bamuyita John Baptist Nambeshe. Tugenze e Bugiri, tambuza video. Tugenze e Bugiri, omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Bugiri bamuyita Namumbya Rebecca. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Bugiri bamuyita Namumbya Rebecca. Bugiri Municipality omubaka agenda okubakiikirira bamuyita Maserino Manjen Agesa. Omubaka agenda okukiikirira abantu b'e Bugiri Municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empya bamuyita Maserino Manjeni Agesa. Bukoli County Central Mukama Abubakari yagenda okubakiikirira. Bukoli County North ayagala ki Jamalu Mukuye yagenda okubakiikirira. Tukyali Bugiri omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namumbya Rebecca. Bugiri Municipality bamuyita Macherino Manjeni Agesa. Bukoli County Central Mukama Abubakari. Bukoli County North ayagala Jamalu Mukuye yagenda okubakiikirira. Bugweri, tugenze mu district ye Bugweri, omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Walukamba Mase. Omukyala Mase Walukamba ye mubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'omu district ye Bugweri. Ye mubaka omukyala omba mutiikinga e Bugweri yajidde ku kaada oba ku bendera ya National Unity Platform. Bugweri County Kaziba Grace Budinyi omba mutiikinga. Bugweri waliwo ebifo bibiri. Woman representative Walukamba Mase abangi gwe mumanyinga Mase Walukamba. Bugweri County Kaziba Grace Budinyi ye mubaka agenda okubakiikirira. Tugenze Bukedia. Bukedia omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Alupo Mase Mariam. Era ddala kituufu babadde batuufu bamulonda abakiikirire. Bukedia omubaka omukyala agenda okukiikirira district ye Bukedia mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Alupo Mase Marion. Bukedia County MK Benjamin yagenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform Bendera. Kachumbala County Angelique Charles. Bukedia tujiddamu okugisoma omulundi ogusembayo ababaka abagenda okubakiikirira ku lwa kkaadi ya National Unity Platform bemulina okutiikinga mu Uganda empyaka babatuuseeyo bagenda okubakiikirira mu gavumenti egenda okubeera mu Uganda empyaka. Omubaka omukyala akiikirira Bukedia agenda kubeera Alupo Mase Mariam tiikinga. Bukedia County MK Benjamin. Kachumbala County Engerechi Charles yagenda okubakiikirira.
Bukwo tugenze mu district ye Bukwo omubaka omukyala agenda okubakiikirira tannamanyibwa omubaka omukyala agenda okubakiikirira ab'e Bukwo tannamanyibwa oba tannalangirirwa Konga Sisi County Kipulangati Dani Kwekos tuli Bukwo Konga Sisi County Kipulangata Dani Kwekos jimbaka gomina okulonda TOO County tuyite TOO County Mande Silas jimbaka aweereddwa omumuli wa National Unity Platform era gwe mbamulonda abantu b'e Bukko abamu constituency gye bayita TOO oba tu zandi bannange amunani kani ojja kudda video nyebuddeko tugenze e Bulambuli omubaka omukyala agenda okubakiikirira tannamanyibwa ab'e Bulambuli Bulambuli County nammwe agenda okubakiikirira tannamanyibwa Elgon County wabona George Zanga yagenda okubakiikirira Elgon North County tannamanyibwa wano waliwo ebifo bina naye wakakonfamingibwako candidate omu agenda okukiikirira abantu ba Elgon County gwe bayita wabona George Zanga tugenze ebusiya omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Akero Fanisi Mary yeddio omubaka omukyala agenda okukiikirira district y'e Busiya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Akero Fanisi Mary Busiya Municipality Wanyama Kennedy Samia Bugwe County North Amamu Vincent Agesa Samia Bugwe County South Ochoka Agesa Freddy Samia Bugwe Central County Ouma Bernard Wabwire tugenze ebutalejja mu district y'ebutalejja omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Kiiza Sawuya omubaka omukyala agenda okukiikirira abakyala b'ebutalejja mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Kiiza Sawuya Bunyole East County Weggula Mohamudu Bunyole East County Wegulo Mohamudu yaweereddwa kkaadi ya National Unity Platform mu kuvuganya kwa bonna okukiikirira abantu b'omu kitundu ekyo mu Paalamenti oba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olugenda okusookera ddala mu byaffe bya Uganda kubanga lugenda okubeera olwa Uganda empyaka Bunyole West County lyadda Moses Nyambaka agenda okubakiikirira abantu b'e Bunyole West County era mumulabiranga ddala tugenze Butebo omubaka omukyala agenda okubakiikirira tamanyiddwa Butebo County Mukomba Eriki agenda okubakiikirira Butebo County omuntu gwe mwasazeewo abakiikirire era yaweereddwa kkaadi ya National Unity Platform gwe bayita Mukomba Eriki mumulabiranga ddala tugenze Buyende omubaka omukyala agenda okukiikirira abakyala b'e Buyende mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Naisanga Stella yembaka omukyala agenda okuvuganya ku kkaadi ya National Unity Platform okukiikirira abakyala ab'e Buyende mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Budyope East County Lumbuye Awali Budyope West County Kalerwe Aziza Buyende mbaddamu omulundi ogusembayo omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Naisanga Stella w'omusanga Tiikinga Budyope East County Lumbuye Awali w'omusanga ku ballot paper Tiikinga Budyope West County Karobe Anthony yembaka agenda okubakiikirira tugenze iganga sembera bwe tuve iganga tudda Jjinja tusembedde iganga omubaka omukyala agenda okubakiikirira abantu b'eiganga bamuyita Kalerwe Aziza lindako katono Buyende omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Naisanga Stella
Budiope East County ombaka agenda okubakirya mita Lumbuye awali. Budiope West County ombaka agenda okubakirya mita Kolobe Anthony munsonyi we mwabadde waawo ka era katono ndi muntu tendi computer tugenze iganga ombaka omukyala agenda okubakirya mita Kalerwe Aziza. Ombaka omukyala agenda okukiikirira district ye Iganga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empya akabamita Kalerwe Aziza. Iganga municipality Mudiobe Abedi Nassa. Kigulu County North Maganda Julius. Kigulu County South Andrew Kiza Namitego Karuya. Iganga nziramu okusoma listi yammwe y'ababaka be mugenda okulonda okwabo n'okutwala mu Uganda empya bagenda okubakiikirira mu parliament ng'ate babakiikirira mu Uganda empya. Iganga woman representative ombaka omukyala agenda okubakirira mita Kalerwe Aziza. Iganga municipality Mudiobole Abedi Nassa mbaka agenda okubakiikirira. Kigulu County North Maganda Julius yagenda okubakiikirira. Kigulu County South Andrew Kiza Namitego Karuya yagenda okubakiikirira. Tugenze Jinja mu district ejinyo mbaka omukyala agenda okubakiikirira mita Nambi Miria. Mu district ejinjo mbaka omukyala agenda okubakiikirira mita Nambi Miria wona musanga Kakonge tikinga oyo kubanga yagenda okubeera kakabonero nti ambulera amaze okuwandibwako eddusu. Butembe County Mwingamba Natabi Maria Ledo Chouska Nyagasongo nnyo Natabi aibu Natabi bantu asomya mu UP yagala tuleetera bizibu. Butembe County ombaka agenda okubakiikirira mita Natabi Maria Ledo Chouska Stabategedde Natabi Maria yamanyi ebirala. Kagoma South County Anyole Innocent yagenda okubakiikirira. Kagoma North County ekifo ekyo kikyali kikalu oba akulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform tannalangirira agenda kwesimbawo. Jinja nsiramu omulundi gumu mbaka omukyala agenda okubakiikirira mita Nambi Maria. Butembe County ombaka agenda okubakiikirira mita Natabi Maria oliba mita Nambi Miria agenda okukiikirira abakyala b'ejjinja. Butembe County ombaka agenda okubakiikirira mita Natabi Maria. Kagoma South County Anyole Innocent mbaka agenda okubakiikirira ate mu abantu be Kagoma North County mulindirira akakkakiru tekannabanyokera. Jinja City matugenze ombaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'Ejjinja. Jjukira wabaawo district ne city. Jinja yafuna city eringa Masaka. Jinja City ombaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Saala Lwansasula. Ombaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'Ejjinja bamuyita Saala Lwansasula era abantu b'Ejjinja wemba mutiikinga yakongojja akabonero ka Mbuleera. Jinja North Division Muyonjo Hussein nga si mulala abeera Swengere. Jinja North Division Muyonjo Hussein ngo yabeera si mulala yabeera Swengere. Kodeyo muna yogayoga Swengere muganda wange webali kunywerezaamu era webali kulemezaamu. Jinja South Division East Mwirupo. Jinja South Division West Batamuwa Timothy Lusala. Jinja South Division West Batamuwa Timothy Lusala yembaka agenda okubakiikirira. Tugenze Kabera Maido tambuza video gwe. Kabera Maido mbaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Amayu Irene. Ombaka omukyala agenda okukiikirira district ya Kabera Maido mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empya bamuyita Amayu Irene. Kabera Maido County ekifo ekyo abakulira akakiiko k'ebyokulonda bakyakyesigarizza agenda okutuvuganyiza oba agenda okutuwangulira. Ochero County nekyo ekifo tekinnalangirirwa agenda okutukwatira bendera. Kabera Maido nziramu gumu ombaka omukyala agenda okubakwatira bendera bamuyita Amayu Irene. Kabera Maido County mulinda akakka akeeru. Achero County mulinda akakka akeeru. Netugende Kaliro District. No tusooke yes.
Kaliro district. Tugenze mu district ye Kaliro. Kaliro district omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empya bamuyita Nango Biddamali. Kaliro district omubaka omukyala aweereddwa bendera ya Kadi National Unity Platform okubakiikirira mu lukiiko olw'eggwanga olukulu mu Uganda empya bamuyita Nango Biddamali. Bulamoji County Muyodi Jof Godfrey. Kyekiriwo Muyodi. Tuli Kaliro. Bulamoji County Muyodi Godfrey. Mbaka wandiddwako eddusu okubakiikirira ku lwa Kadi ya National Unity Platform abatuuse mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka. Bulamoji County Muyodi Godfrey ye mbaka mmwe. Bulamoji Northwest Nsimbi Muzamiru. Bulamoji Northwest Nsimbi Muzamiru. Tuddayo mulundi gumu. Kaliro mbaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga aweereddwa Kadi ya National Unity Platform bamuyita Nango Biddamali. Bulamoji County Muyodi Godfrey. Bulamoji Northwest County Nsimbi Muzamiru. Tugenze Karachi. Mu district ye Karachi omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera mu kulonda kwa bonna okubindabinda bamuyita Amu of Vicky. Karachi County ekifo ekyo mulinda akakka akeeru. Abatuuze b'e Karachi County oba abalonzi b'e Karachi County mulinde akakka akeeru. Tugenze Kamuli. Tambuza video bagambe ntugenze Kamuli. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district ye Kamuli mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Babirye Bridget. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kamuli mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Babirye Bridget. Bugabula County North Lyavala Joy ye mbaka agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abantu b'e Bugabula County North. Bugabula County South Muwanguzi Andrew, Pastor Muwanguzi Andrew yeebaleka emirimu gy'okoledde eggwanga ennyo emingi tetugirojja. Buzaya County Wabwire Christopher. Buzaya County Wabwire Christopher. Yeah. Kapuchorwa omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Simba Harriet. Kapuchorwa Municipality Chemutai Kalifani afunye Kadi ya National Unity Platform. Tinge County kifo ekyo mulinda akakka akeeru. Kapuchorwa omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku lwa National Unity Platform bamuyita Simba Harriet. Kapuchorwa Municipality Chemutai Kalifani Tenge County ekifo ekyo mulindirira akakka akeeru. Tambuza video. Kapere Byongo. Tugenze. Ani abagenda okutukwatira bendera mu district ya Kapere Byongo. Omubaka omukyala tannalangirwa. Kapere Byongo County Ochen Julius. Kapere Byongo district. Omubaka omukyala tannalangirwa mulinda akakka akeeru. Kapere Byongo County Ochen Julius yagenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera. Tugenze Katakwi. Omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera era agenda okukiikirira abantu b'e Katakwi mu Uganda empyaka bamuyita Apoloti Francis Kirea. Woman representative mu district ye Katakwi bamuyita Apoloti Francis Kirea yaweereddwa Kadi ya National Unity Platform. Mamulabiranga ddala nnyo. Ngariya mu County Ochailap Michael Akabwai. Ongariya mu County tewera tuli mu district ye Katakwi. Ochailap Michael Akabwai yagenda okubakiikirira. Toroma County Akiso Benjamin. Usuku County Okolo Moses Akaboy. Tuddayo Katakwi mulundi gumu. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district ye Katakwi bamuyita Opoloti Francis Kelea. Ngariya mu County omubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka gye tugenda bamuyita Ochailap Michael Akabwai. Toroma County
Akiso Benjamin yaweereddwa kadi ya National Unity Platform. Kusuku County akolo Moses Escaboy yagenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera. Tugenze ekibuku mu district y'ekibuku, tambuza video. Awana agambye nti Hillary Kiyaga surprised me. Hillary Kiyaga surprised me. Yeah, by the way, lwaki obadde surprised nnyo? Buli abadde mu lwokaano luno abadde agwanidde. Buli abadde mu lwokaano luno abadde agwanidde. Nabwe ekito muntambulizeeko video tumaleyo list ya Eastern Uganda tulindirire ebiddako. Akakka akeeru bakanavuluma nate. Woman representative achikirya district y'ekibuku bamuyita Byaki Hope Ndegemo. Omubaka omukyala agenda okukiikirya district y'ekibuku ku National Unity Platform bamuyita Byaki Hope Ndegemo. Kabweri County Mbayo Richard. Kabweri County Mbayo ngazo obufumbo olina omwami naye nga akutawanya, olina omukyala nga akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.